bankoze bannaye bagenda kunzitira muneeno mu luumu muno bansibiddemu bansaza akambe ogwo omukono gw'omulaba na wano omusajja bamuyita Adi ansaze akambe bannayuganda bonna gye muli bansibiddemu eno luumu kitegeera bansibiddemu bankubye abowulira bwe kisoboka ndowooza mulaba entebe zonna bwe zifaanana badde neerwanako butansibira muneeno bankutte omukazi bamuyita Nasala omusajja bamuyita Adi akola wa poliisi ne bankwata ne bankuba ne bansala akambe kano ku guno omukono nga bwe mulaba awo bansaze akambe nga baagala kunzitira muneeno mu luumu esimu yange ne baginoonya nga ngikwesemu akagundi akasaako ke mulaba nga ngyesibye mu kiwato nga baginoonya oginziggyako naye bonna gye muli munyambe muntaase nsobole ovaamu banaamaka bakankuba guno omulundi gwakuna naye nga bankuba siina musango musayi ndowooza mugulaba neerwanyako nsoose nenwana nabo ne mbasinza amaanyi nenfuuma mu luumu ne banzigalira mu ndala ne twezooba n'omusajja paka bwankutte kiyiifuyiifu nanzigalira mweno oluumu naye asoose kunsika yekka n'alemererwa n'amala n'asika ne bansika ne muganda we naye ne balemererwa nga mbalemye olugize entebe mugirabe eyo gyanyigisizza nanzigalira mu luumu kitegeera ntuulidde mu bulago nankwata obulago nabutuga ndowooza mundaba bwenfaanana nze n'omusaayi mundaba bannange muntaase omuntu yenna alina obuyambi muntaase omuntu yenna asobola okunyamba amannya agange bampita Nakyanziriddya najja mu mwaka gwa 2019 mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 12 we natuuka waneeno mu Saudi Arabia gano amaka gano amaka mwendi si be bandeeta n'ekisooka tebalina pasipooti yange bakama bange be bantonda ku kiwoofiisi nekibampa naye ne bwenkuba ku namba ya ofiisi amazima amatuufu teriiko baagijjako ofiisi eyabampa okitegeera naye buli muntu yenna asobola okunyamba ntaase ndowooza mulaba bwenfaanana omusaayi nzenna n'omusajja naye yennyini mu kwezooba gumwesiize yenna era akyusiza kukyusa yunifoomu n'atambula n'agenda ebigoye byabwe bye bambala akyusiza bikyuse ndowooza mulaba ogwo gwonna musaayi mufumbiro wajjudde mu lukuubo wajjudde musaayi kunsala ansaze kambe